mukyala Mayanja ne Mwamayanja nga bwe bajja bassebo ne bannyabo Maama Moses Radio Madisula Debrani bannange tungasanise nnyo webale oyo mukyala Kasuubo Jane bassebo ne bannyabo tujja kutambula mpolampola kano Lieutenant Colonel Asimwe tusanise nnyo okulaba bannange ne William nawe tusanise nnyo okulaba bassebo ne bannyabo twagala Kristiani banno nga bwe mujja abaana ba Humphrey mujje mutekeko ekimuli nga bwe bajja nyongera okwaniriza Kanso Andrew Katongole ate mu ngeri ey'enjawulo nyaniriza muganda wange era mukulu wange Dr. Hilary Emmanuel Musoke Kisanja we private secretary wa president webali nyusebo oyo be baana ba Humphrey abo bakulembeddwa Priscilla yoyo aba Wilson Street Priscilla oyo ndowooza mumanyi bulungi buli muntu yenna abeera ku Wilson ebiseera ebyo tewali atamusitulako kuba street bwetandika kalawo mpaka ku DVH mpaka tekwera ku Alwapa bassebo ne bannyabo ngenda kusaba Ende Kasozi Mwami Joseph Mayanja ne Mwami David Douglas ne Palasom Street mulituteekeko nga weteekateeka okuteekako ekimuli bannange waba wabaze n'ekimuli nja kubasaba nga sikusomye ojja wano mpolampola n'okufaakaama oba sikigenderedde Josephina n'abakulembedde banne kuliko Douglas Mayanja kuliko Kasozi ko Mwami Mayanja Joseph ne David ne Julia mwebale nnyo mwebale ddala tujja kusaba bassenga ne bataata bwe mubaawo ekimuli kyammwe bassenga kuleke ekimuli kyammwe bassenga abateekeko ekimuli mutabani waabwe Mwami James Wasula nga bwe weteekateeka nawe okuteekako ekimuli Mwami James Wasula tujja kusaba Mwami James Wasula bw'aba avuddeko abayimbi ne bannakateeka abakulembeddwa Dr. Costa ne Pastor Wilson Kulembeko ne Mwami Mayinja amwe mujje mutekeko ekimuli ku Humphrey alina ekimuli ekyenjawulo famire ya Wilson Street ababadde wano abadde bambula WhatsApp group eyo tusaba aba Wilson Street nammwe musendereeko wano aba Wilson ekimuli kyammwe kasa abakulembera awanika omukono ekimuli kyammwe antekateeka emuba temuneteekateeka ngenda kugira nteekako kale naabo ebayimbi abaliwo bakulembeddwamu Pastor Wilson Mugembe Dr. Costa Ronald Mayinjako n'abalala bangi bakubanga emirimu nga gyosigaddeyo naye kale sembe nakolako bassebo ne bannyabo aba Wilson Street bwe mubanga bwe muli mweteeketeeke wabula bwe mbanga temuliiwo katusabe ekimuli waliwo ebimuli ebisaizi eno njagala tukwate Desire Luzinda Foundation abatikako ekimuli kya Desire Luzinda Foundation okuguyanja
Atlabi family mumutako Atlabi family Atlabi banange temusuka kugenda tubuzaayo speeches za mirundi ena gyokka. Atlabi family semberako ogabali kikulu nnyo basebo ne bannyabo naddala mu budde nga buno abantu abalina ebigambo ebiwoomune naddala okusinga essaala ebiba biwerekera amfe naye abantu abalina ebigambo byammwe ebirala ebinoonya obuganzi n'okugobererwa ebyo tubadde tubasaba mu byesigalize webale nnyo Atlabi family Sengana Mukasa Sengana Mukasa webweyogerere mwemuddako Sengana Mukasa bweyogerere Sekinobe Nsoke and family Sengana Mukasa bwe bavaako mwemuddako Sekinobe yes mukwateeku katono bano basooke baveewo then tusobole okuba kanamulungi kale tweyanziza nnyo mwebale nnyo tusaba twogeremukko ka speed ate mwebale nnyo Sekinobe Nsoke and family then